Ng'Obuganda bukyagenda maaso okujaguza emyaka 25 omutanda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri gye yakamala ku Namulondo ey'abajjajjaabe giyite Jubileewo. Olunaku olwaleero era masomo gyalabiseeko eri Obuganda naggulawo ekizimbe kyabbuddwamu Kabaka Mulondo jjajjaawe era ng'ono Kabaka ye yaggyibwako erinnya erya Namulondo Kabaka kwatudde kati ng'alamula. Ekizimbe kino kizimbiddwa wali ku ttendekero erya Buganda Royal Institute. Atusooke n'okwebaza bannaffe abaleeta ekirowoozo eky'okuzimba ekijjukizo eky'emyaka 25 nga kiri ku nsonga y'ebyenjigiriza. Tubayozaayoza. Ono era akwataganyiza Jubileewo ku kizimbe kino ekyazimbiddwa n'enkolagana egenda okubeerawo ku byenjigiriza mu Buganda. Amazima gali nti mu byenjigiriza n'okuteekateeka obulungi abavubuka baffe, awo we watudde amaanyi g'Obwakabaka baffe. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akkaatiriza obukulu bw'ekizimbe kino mu kadde kano ke tulimu ak'okujaguza Jubileewo. Era ekizimbe kino Kabaka Mulondo kivudde mu ngeri Ssaabasajja Kabaka gy'atakabanidde ebyenjigiriza era kigwanidde okubeera ekijjukizo eky'enkalakkalira ekya Jubileewo. Ono era alina okusaba kwakoze eri beene kwasaba atuukirize. Tusaba osiime ensonga enkulu ezivudde ennyo mu mulembe gwo nga ebyenjigiriza, ozikwase ebika eby'enjawulo nga bye bizivunaanyizibwako, kubanga omulembe omutebi ebyenjigiriza bizze ku luguudo. Kabaka Mulondo abbuddwamu ekizimbe kino yali Kabaka wa Buganda ow'omulundi ogw'omwenda okuva mu mwaka 1397 okutuuka ku 1427 era ng'ono yali entebe nga mwana muto ddala era nga nnyina omuzaana Namulondo yamulera bulezi okusobola okulabikako eri Obuganda, wabula ng'oluvannyuma baamukolera entebe eyabbulwa mu nnyina era ng'eno yatuumwa Namulondo nga n'okutuusa kati entebe Kabaka mwatuula okulamulira Obuganda eyitibwa Namulondo. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.